in fact nawulire ne ba TikTok abo ndowooza kaŋŋambe nti baba siru tebalina magezi bansonyiwa okukozesa ekintu ekyo. Twali mu kaseera kazibu ennyo ng'oyinza n'okuyitawo eka ewuwo ne weerabira nti wano weewange. Twabula nga batulagiridde home ya A+ weeri nakyo yafuuse ensonga. Mbu maama Kamiliyoni yabuze maama so what? Kikola kibwembula mmwe bwe mubeera mmwe ddala ng'ofiiridde omuntu yalwala ddakiika buddakiika all of a sudden tutuuka bwe tuti n'atuweevenga tumaze okushakinga hands with her n'atuweevenga n'agenda. Twawunga ate ne bwe mba siwunza obutamanya kifo si musango naye nayo yafuuka ensonga topic ku TV mane TikTokers mwewe ku kitiibwa mweswazizza ekimala. Tegambe amawulire ge muteekawo tegalaga nti muli bagonjufu mutulage ku bugonjufu bwammwe olwa ba TikTokers nga nziramu mwewe ekitiibwa muswala nnyo n'omwana omutongo ono ne mumulemerako ne mulemera ku mwana ne mulemera mumusuubira kwogera ki bw'aba takaabye musango obutakaaba omuntu olumwa ku mutima so si mmwe nkabe yeyo ekyalo ey'okuwaawaala bane ebyange byebyo. Bakwano baffe mwonna nze mbaniriza nnyo famire ya Maggie Kiweesi kitalo nnyo yadde ffenna tufiiriddwa naye mmwe obuvune obubatuuseeko bunene nnyo. Mungu abatugumize wabula tusize nja kwebaza Mukama Katonda olw'okusobola otuwa obulamu ne tubugabanako ne Maggie n'atuzaalira n'abaana abalungi n'abeera mukwano gwaffe nnyo. Neebaza buli abeereddewo Maggie n'omwami we gwatuuse gwabadde naye abadde musajja mulungi nnyo. Mwebaza olw'okuba nti atwagadde nayaniriza abaana abasajja batyo tebasangika yonna gy'oli. Nze nkubira salute mwenna bakwano baffe baganda baffe mwenna bwe tuzze tutambula Honorable Namere mwenna May maama wange Kamiliyoni nga tuzze tetuzikiza pozi n'ekirala mu kukungubaga kuno buli omu akkirizibwa okungubaga mu ngeri gy'ayagala okujaguza obulamu bw'omugenzi n'okukaaba n'okunyola ebbanga lyonna ly'ayagala. So mbasaba abaana ba Margaret mwenna mukimanyi nti taata waabwe yagenda mangu. So gwakyalina taatawo tosuubira mwana kubanga ye teyalina taata nga gwe gulina omukisa nga taata we alina bye yakuyigiriza by'osuubira naye amanye. Soka weesimise Mukama nti gwe taata we yaliwo n'akuyigiriza by'okola ki by'omanyi nga tonnanenya mulala atalina mukisa ogwo. Abaana mubaleke babeere baana bakaabe mu ngeri gye baagalamu bajaguze obulamu bwa nnyabwe nga tebali molested. So mwebale nnyo bakwano baffe omulimu gukyali munene omwoyo gwa Maggie aguwummuza emirembe ffenna atugumize wamu. Mwebale nnyo. Ntwala omukisa guno era okwebaza May Mayanja mukwano gwaffe oyo mukwano gwa Maggie n'okwebaza Katonda okuba nti yatuwamu ku Maggie. Omanyi abasinga tugenda tunyolwa ne tunyolwa olw'okuba nti omuntu atubudde ku maaso naye bakwano bayinja mbajjukize nti ffenna tuli ba Katonda. Katonda yalina ebbeetu okutoolako gwaba akoze ki gwaba yagadde. Wabula nze kyensinga okwebaza nze nga Joseph Mayanja neebaza Katonda okundaga omukyalo we bambi n'omumpaamu n'omundaga nga mukwano gwange n'omumpaamu n'atuzaalira bano abaana abalungi. Katonda baba bwatu be yasazeewo ffe ng'abakkiriza tetusobola kumunyiigira. Ola tusanyuka ne twebaza ne tugamba nti weebale mutuwaamu. Okay? So sijja kuwanvuya nnyo nja kwogera Maggie Kiweesi Nakate abadde mukyala mulwanyi nga bw'olaba Jose Kamiliyoni nze bwenti byange mubimanyi. Naye Maggie ekyo nakyo yakigezaako kirwana naye kyakoze ki kyagaanye. Maggie tukwagala nnyo nze nga mukwano gwo nga kyaliiwo nga kyaliiwo batuyise nga Mayanja family naye nze ngenda kwogera nga nze Maggie nkwagala nnyo Mukama akusaasire oluwa lulwanyi lwakulemye katukusabire naffe twesabire
bali mwebale nnyo okujja bakwano bange bwe tunadda olambidde obwessanyu n'abawakapeera naye kati kankomaawo